Abakulira ekika ky'Ababoppi abeddira enkula mu Busoga batuuse ku ttaka eryali ery'omugenzi Christopher Kadogo ku kyalo ky'e Nakaseeta B mu ggombolola y'e Kayunga okukwasa abaana b'omugenzi ono ettaka lyabwe. Bano basoose kutuuza lukiiko ku ttaka lino olukulembeddwamu amyuka akulira ekika kino Moses Babiwe. Ono ategeezezza nga ssemateeka w'ekika kyabwe nga bwe watali muzzukulu alina buyinza newankubadde olukusa okukaayanira ebintu ebitali bya kitaawe. Baana abayimwe bazira buyinza kuki eyo n'enkola ey'ekika kyaife, eyo n'enkola eyaki ey'ekika kyaife, ekitegeeza nti kayi imwe mujja muveewo meka y'abaana abo baba n'obuyinza kuki kuyitako eryo. We batuukidde ku ttaka basanze waliwo n'ebiroowo ebibadde byakasimbibwa nga kiraga nga lino eryatundibwa oba okupangisibwa, ekyewuunyisizza omukulu w'ekika kino James Kawoomera. Tusaana afunamu okunolwa kuba ndagayina empaani nga nsimba auditi olukubona akantu ako nga bakali kasaala ako nigale gati nabuuza ono mutabani yange ko nze yasimba empaani no naani. Kigambibwa waliwo omuzzukulu agezaako okwezza ettaka lino olw'okuba yabbulwa mu linnya lya jjajjaawe. Oyo bw'aba alina endowooza yenga ye tajja kutuleetamu sitwago zetutayina. Kyokka era kizuuliddwa nga kituufu waliwo omutuuze eyali yapangisibwa ku ttaka lino. Ninako olusuku, ninako kasooli, ninako muwogo byonna. Olusuku ni luno? Niyo wapangisa lino? Ye muzeeyi. Awo ni kitukoze bulungi. Stanley Muganza omu ku baana b'omugenzi Christopher Kakooza eyali nannyini ttaka atubuulidde nga bwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ettaka lino, wabula mutabani we abadde ayagala kulyeddiza mu lukujjukujju. Ne tutuuka wala nnyo paka abataka ne disitulikiti ne bagamba nti ndikubba omwana so nga omwana talina na kiwandiiko n'ekimu, ate nga tetutuulangako ng'afe ab'ekika ne tugamba nti mwana gwe ettaka tulikukwasizza. Kati abaana b'omugenzi bakwasiddwa ettaka lyabwe mu butongole. Aye nga imwe muliwo abaana betuyidde abayiffe nimwe beene ettaka lino. Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo kubanga mbadde nange ndi kuwaŋŋanguse nti olw'ensonga nga gyendi wembaze kugamba nze ku kyalo sina wentuukira nti waawano. Kyembadde noonyeza embazi kibuyaga akikoze eki akitudde. Obusungu bungi nnyo ku mutima era nga ngamba jjajja yakola bwe obutayawulirawo kibanja ekyo ng'akyali mu bulamu n'ekimpadde essanyu. Lawrence Kadogo agambibwa okwagala okuwamba ettaka lya jjajjaawe talabiseeko mu lukiiko luno wadde nga yali yasuubiza okubeerawo. Ssentebe w'ekyalo Saamu Mpeewo ategeezezza nga akakiiko ke bwe kawewuddwa ku nsonga eno. Kuba kati buli ekijja kikoona gye tuli naye ng'ate ffe si ffe tulina ekyenkomeredde ekika kye kirina okwesalirawo, ffe tuliwo okuwuliriza nakwatisa amateeka mu ekyo. Ettaka eryogerwako liriko obugazi bwa yiika 3.5 nga ligabanyiziddwa abaana b'omugenzi 11.